Walide. Nga wonna nalidde side ki. Ni tutandike gye bigenda. Nze muli mu lugono gwali gwaki mwana kudda kusomera. Victoria University ye yankubira ne ngamba tugambire boyiwo omwana twamuwadde basare siwe kyali. Ate kusomera. No mulumba ha. Ali yene twogera bulungi nakkiriza. Ate yasoka kukkiriza leka kulya kigambo kyo dayo mabega wo watandikira. Byonna biri ku record. Yakkiriza. Yagaana nga bamugambye ye alina okusitula omwana omutwalawa ku ssomero. Ye ng'agamba bo bakole ki bajje ku fangoni. Awo we twakoma. Novaayo waliwo interview. Sokoleke. Kati kambuuze. Sokola mbulula ensonga eno. Yali ayagala aba Kampala parents bajje bamusange wali. Wenyini wabagenda ku office bajje basaba omwana omutongole. Naye mbuuza lwaki? Lwaki? Kubanga ye nga ye agamba first of all ono amukuba nnyo. Ani amukuba? Ngamukubira ki? Ono bw'amala omukuba ate alaba omwana musabira ku shono gy'akola ki? Kati ye n'agamba omwana wange gwe nkuzizza nze amanye ennaku yaffe gye tuyisemu nga n'ebyokuyimba tebinadda. Muwa abankuba. Ate abamukuba batya ate ka tumuwagira omwana wabeere bulungi. Ne question yino Katamba twamukuba tutiya ye nga tumugamba ki? Awo emboozi ejja kuba yiye. Kubanga alabika byaluma ye. Ne personal issues zo. Gwe muzadde owabula otya ali. Kyekibadde basajja abalina abaana mu Uganda abalungi balina abagenda amasomero amalungi bakuze balabika bulungi otobye n'abaana bo. Kyenali nnwanirira ekyo kyonnyini. Era kyendiko paka kati. Gwe omusajja how do you advise alien skin ebintu bino? Alien skin ye kyagamba. Omwana waba asagala ku fangoni agende Kampala parents. Newe bibanga mumuzaayo eri ekawempe gye yali temumanyi embeera eriyo. Kyobanga muganda we yazze n'agamba Katamba tomanyi gy'otuzza. Omusajja ono yalabiridde omwana yawerera n'oli muganda we ki school fees. Bwe mugamba otujja wano tuddayo ki? Neteri amuggyeko omwana kumuzza kawempe. Kati Kampala parents yangambyeko nti omwana ekiba bakumuweerera agenda kawempe. Kati awo nze medium connector we start teka ku table. Alien ye yakifuna bulala ate omanyi nga bwali anrule. Engeri gye yajjako essimu nze ne ndowooza akoze eki? Bwe ng'omuntu wavaayo Katamba n'osooka n'otegeeza before this live ya TikTok gye twalabye. Wavaayo n'otegeeza nti Alien alina omutwe omunene alemedde okusalawo omwana ono n'agamba nti omwana agenda mutwala musala. Kati kanjogere nga bwe yayogera ye. Bwe mba ndi ku ssimu nga mvuddeko n'ogamba kale kubanga yambuuza n'okubuuza birimu ssente ngamba tebirimu ssente bino bigenda kuyamba Guddo. Ngamba kale. Naye bajje bamukime wano. Kati Alien nze naze muno okwogera naye nga yali tamanyi na Kampala parents gyeri. So that means baani abatwala omwana ono kye yali ayagala. Bamutuukirire abalabe. Bamutukire bamulabe naye omwana gwenkuzizza ani ngenda mulekera ani? Alien mutuufu ku ludda lwe ng'omuzadde. Okitegeera? Akuzizza omwana kyensategeera naye nze engeri gy'anyiziramu ku ssimu. Boy champion Guddo tali bubi. Ne Salama gyali akola ki? Asoma najjako essimu. Nange nakola repeated speech. Era nange bwentyo omutwe ate omanyi ayogera husky bwentyo bwe nakitwala mbu omwana ndaze unruly. Omwana wabandika muveeko. Amasimu ago interpretation y'amasimu omuntu oyogera naye business ku masimu muyinza obutetegeera. Yali busy yagenda ku radio nga ina show. Kati kyekyo muyinza obutetegeera. My tonation on the phone is different from my tonation in person. Kati alabika tonation ye ku simu tewamutegeera. Ate naawe teyakutegeera tonation ye ku simu engeri yalabanga wana abazala ye ekirala. Nze akuzizza paka wano mbuba wammwe baani besitamu. Kubanga jjukira omuntu yennyini naye yennyini tamanyi Kampala parents. Kati ebintu ebiri mu kutambuzibwa bagamba nti bakuliisizza okuba nti wavudde mu campaign eno nti bwe tuwogerera essaawa wavudde mu campaign ey'okugamba nti Guddo addeyo okusomera. Ani yazimpa mu kutandika nga ntandika? Olw'ensonga wasaba Alien Skin kolabo ne Fiye kati wonabinga kakolabo kagenda n'okomawo n'ogamba nze mbivuddemu kakati Alien kola kyoyagala nze simanyi kigenda mu maaso. Kyabaddewo Katamba. Wona kolabo zinalinyire zile Nigeria Vampos Radio and Wizo nakola bwenti. Abisale bisinga Katamba oba wetaga kolabo ngera manager yonna nakola ne ba Radio and Wizo nga bakyali. Oyina engeri gyokkakkanamu. Bwesi gwatudde nawe. Nakola ne K switch nga ziwana. Nakola ne Bruce Melody nga temunnamumanyi. Engeri gyokkakkanamu. Nakola na The Ben nga temunnamumanyi owe Rwanda. Ati bulemu kolabo nekola ne Vampos nekola ne Tonics. Era ene ya Alien Skin yegenda okundeeta wano. Kati kale kyabaddewo ekituufu omwana nze namutegedde.
asoma saagala nakuddamu kuyingira mu bintu ebyo in the sense of kinategedde kiri bwe abasalama baba complaining bagamba omwana tasoma okitegeera abeera mu mabaala basiba bamutambuza nze wamaaliye ninkwagala nnyo naye mu birimbe tagenda kukkaanyaako kisookera ddala ekyobutasoma n'obutasoma sinza kuteekawo omukono gwange naye abaana ababadde awo newe naliyo asoma kubanga nze nali essaawa 8 saakakasizza alien kyayogedde newe naliyo kubanga nagendayo ssaawa 4 navayo ssaawa 2 ez'okumakya Oyasa nyezo ezekiro nava wano netusula nga tukola oluyimba Mufangoni n'emboozi oba ogiwulira enkya yagenda kusoma ate ono tica ng'emboozi kale ogiwulira nga ekwatagana mbuno omwana alina wagenda n'asoma sikirabangako simulabangako mu uniform ekyo saagala nkyogere n'abasalama road awo bacomplaining omwana tebamulabangako mu uniform omwana yadde akasawo omanyi omwana wakiri olabalabayo akasawo k'ebitabo wakiri okola omuwaaka tebamulabangako ng'akola muwaaka kati tubatuukiriziganya alien atwale omwana Kampala parents omwana asigale ku Fangoni tuve wano twogere ku gravity twogere ku naye tewali yamugamba kuva ku Fangoni the issue was kugenda somera ku Kampala parents nga bwaddayo ewa nanti nemuleta taata ate ye family gamaze naleta taata taata ye yavaayo nga concerned citizen ngalabe embeera egenda mu maaso kibyakuleeta taata w'omwana bameka bambuuza taata w'omwana muganda omukulu agamba taata tebamulabye okumala kumpi emyaka 6 yabalekawo nga tebalina kyakulya tebalina wakwebaka lwaki ajja kati takigaana kimukakatako ng'omuzadde kuba asigala taata ne bwatali kulabirira ne bwalikola asigala taata kati era genafunye nga ndi wali ekyanzisiza ne pressure nziza taata ebbali kwani twabadde ku Victoria University nziza taata ebbali mugamba kale tuli eno omwana bagenda mukuwa agenda asome ali ngenda okuwulira taata ne home base akona taina waka ne facilitation kati nti alina gy'abeera gye yawukana ne maama ye nagenda ensonga yali eni n'omwana ani akwasaganya ku Kampala parents nze nkwataganya ne vice chancellor mugaga kati mwakomekeredde mutya bode yo we Lajivu vice chancellor ekigambo ekintawanya mera muganga Dr. Muganga yalinga public spokesperson kati visi ndowooza gwe tugenda okusinga nalya ni skini nga tetunagenda ku Kampala parents twetagayo ka meeting and appointment kusabe gisabire wano katugisabire wano naye anagikuwa agiwulidde MC kati senge muwulidde Zara Toto asabye appointment tokubanga esimu wemba njaga gende wali enisobola naye Salama Road ali wala nze nina ebyokukola ndi mukazi ali busy osekera kati akusange wa ali appointment tugisaba nze kyembadde nsaba Katamba n'omwana nawe Katamba kutwale wa visi wali mu kibuga wakati Salama onabeera eno kyanja simanyi kisaasi wakati mu kibuga ebeera center so it's okay ne mu meeting awo ku center mu office ya visi ne mu meeting ne muogerezeganya nga abantu abakulu wala batasobola era live yawedde tukiriziganya alien tugenda kumitika ne VC olabe gye batwala kufango ni oba ku Kampala parents ekinayango fango ni wala ati twagala tutegere live yawedde etia nabayo ku Kampala parents yes Megatron koli tugamba ntiro berengo subscribing liking atoberenga sharinga muzade Megatron is my name antine ganja fandi kwamulire agezigika atuna mole manji nakuno lwalero twatanse ni champion Guddo ne alien skin ne MC Cuts ne Jacob Omutuuze nga bayombera ku live Kawalia is a case soko buze ku bantu tuyongereye so omulungi atulaba wamu n'otugoberera ku Megatron Media mukola kyamanyi okulabika nti mutugoberera ffe twewaayo okulabika nti ate tukola ki tubaweereza mu ngeri ekyasingidde ddala okuba ey'akabi ne leero tuzze okulabika nti tukola recap y'olunaku amawulire nga bwe gatambudde amaleka badde mangi naye banna ebintu by'okweyamba aya naye nampe nalabye aka video ka nampe nampeera yabadde bulala kubanze gasayagize bwati naye omusajja yabadde ne gundi ne waya kati yasoose n'agira bwati n'ajjayo n'amuzaamu nampeera n'atuula bamenyeemenye ettooyi naye banna naye nzo bamenyeemenye ettooyi sooka oleke nzo maze ndaba obuntu gundi ne bigwagwa eriwala eryamabina eryamabina di ogirya Jona nasombiranga ku brilliant nego abana bwalanga bakula nnyo Jona gayita era yamundagako webbaaka olaga kino ekiwalo okiraba kinampeera kyeryamu
twasomanga nakyo naye kyana kirasi yakola ki yalinnya haneno mwala abana no kirasi zirinnya kakati nazzeemu olaba gwangamba nti kirasi yalinnya nga bamutadde mu kabini kabini nga banna n'abaana bo balaba olaba buno obutujjo nabo yaleeta kimanya kuki ezo abaana balya kuki abaana banywa omwenge ebyaddala bye babaliisa kuba gwe toyinza kuŋŋamba kuba ekyo ekifo kyabadde kifo nga kisanyukirwamu era sawundi eyo yabadde emabega omuwulira nga babadde mu kabaala abaana abo babatamiiza jjukira nti omuntu ono bw'akozesa ebiragalalagala bingi enjaga oba bukwike ebyo bye balya oba mwenge okitegeera bavaako ate byongeza libido kakati ono omwana bw'amala okubimunywesa bw'amukwatirira ku nywato bwakigira bwa okakananga ekyana tekikyalina bugumiikiriza nga banoonya kabini eri okumpi nga guggwa kakati ate abavubuka abo babadde beeteesezza nze leero gwajja okusookayo gayi yagize n'akola akagalo kakati ate yabutangi kufuusa obutambi naye omwana oyo amabina ago gonna gatya nga tegayina wota sooka oleke nze nali manyi nti buli mukazi w'amabina akola kyafukumuka lutabazi ninagenza olaba omuniga anti abamu bakola makole abamu bakola makole gano gafako banna kuba gagali gadite naye waliwo kenalabye nga ganyinya gagira pata kali akasooseewo nga tuvuddewo ku stories ezikoze olunaku alien skin gundi gamuwedde MC Cuts gamuwedde wazanyira akagode ka MC Cuts nga apondoose kuba ejjo twamulabyeko ne taata wa champion Guddo nga bali ku Victoria University ewa Mr. Muganga okitegeera ngera labayo tetugenda osoosa nako butere tetugenda osoosa nako fe tweyongereyo kuba MC Cuts abadde yewadde okubira nti arwana nese kulwana yenna ajje champion Guddo Alien Skin ate nagata mugenda kumalako kuba bamubuuzizza naye oba MC Cuts walya ng'oli mu lutalo lwa kusuula Alien Skin kuba yekennyini avuddeyo ng'olutalo lumaze omumega ate ne contradicting nti ate bwe nali ŋŋenzeeyo nga tukola oluyimba ne fiye ate omwana twamuwulira nga bagamba teekateeka Guddo agenda ku ssomero omusomesa wa Guddo wayogeddeko naye okitegeera kyokka ate wali emabega ng'akakasa abadde akakasa bulungi nti champion Guddo tasoma egamba nti MC Cuts kino kimukolera why okimanyi nti leero fiye abadde ne interview kusanyuka zibadde dakiika mwana nnyinza okulaba nga live gye baliko babadde bastreaminga live ng'ali mu 10k mu dakiika 4 kuba ye kimukola remember balina oluyimba nani Alien Skin era teweewunya anytime from now ng'oluyimba lufuluma era oluyimba lugenda kuba kino kikolera nnyo Cuts okumuwa attention eyo jjukira Cuts atambulirako fiye kiba kimukolera bo kibakolera ate nga fiye she's the one of the most talented ladies between one bwakuba omubalo olabira ddala nti eddoboozi mweriri mpozi ebiragalaga byali mumugjeeko nga bbaawe bintera omuggyako naddako naye nga kino Cuts kimukola naye baba bamusasudde cause I'm quite sure that Muganga yawadde gundi Cuts sente kuba yewe yamaze ozirya nadduka era yagamba nti bino NBS tebiriimu oba Nesanyuka TV jjukira nti Alien azaalwana Nesanyuka TV eno remember ku weekend babaddeyo ne gundi yabadde ku NBS Sports yabadde gundi Rotary run ebyo okimanyi nti obwedda ayimba agamba nga bano abasanyuka biki ate nga bali ku live wali ku gundi so entalo zaabwe ziri so tricky abo zitunuulira kuba Alien Skin ebyaddala Sanyuka TV ebadde emulwana omupiira gugivudde buvi mu ngalo Sanyuka TV yali emanyi audience oba bannayuganda bagenda kutambulira ku propaganda waayo naye ate bagiraze side ndala nnyo ngeri negative ku propaganda waabwe gwe babadde bazimba so MC Cuts naye yayingirira mu luno olutalo ndowooza ne bakolagana ne Mr. Muganga bagezeeko okusika champion Guddo ewa Alien Skin taata naye bamukozesa bukozesa okitegeera ndowooza ne bamwokyayo taata naye omupiira gwatandise omugwa mu ngalo kuba mukulu waba Alien champion Guddo muganda we omukulu gwe bayita Junior
yavuddeyo n'agamba taata yalekawo champion Guddo nga wa myezi 4 kati omwana ali myaka 9 okitegeera lwaki avuddeyo kati ate initially nga bwe nabagamba nti nze nasooka mulaba ku BBS ng'olulimi ayogera lulala nagenda okumuddamu kumulaba ku basanyuka nga bamukuttemu nga mukaawo okukira omususa agamba nze alien skin omwana wange biki bamugamba naye omwana oyo gwabadde abeera naye okitegeera agamba atenze maama we yabatwala biki kuba mutabani wa alien zakasaya malo gamba mama yagano omuwa sente yali agenda zijja ngolembedda n'okuweerera omwana okitegeera kuba ate mutabani wayongedde omukubamu ebituli agambe champion Guddo obadde tomanyi butya bwenjiriba naye kuba omwana oyo agamba alien skin yamuweeredde senior 6 mukulu w'aba champion Guddo okitegeera n'agamba waliwo muto waffe ne taamu ewedde tagisomye ndabye n'ekifaananyi wano kyago kyani ono omwana yagenza ku mobs amanja no wagira nantirako akamessage akuteerako akamessage ngenda muteerako sente sente so ono omwana muzeeyi w'abaguddo bagwedde mutabani wa mukubyemu nnyo ebituli bwagambye nti balina muto waabwe tasoma lwaki abadde tamufaako kuba bagaye balinayo omwana ow'emyaka 5 adda ku Guddo nabaki tasoma okitegeera anti taata abadde tamuwa buyambi mbu abadde tabuyina ono junior aliwo ate junior naye ng'akyasoma alien skin yatandika dubbe ne Guddo amaze nabo ndowooza emyaka nga 3 giringa emyaka 3 alien skin ate tagenda kweteka buvunaanyizibwa bwa famire yonna bw'aba yasalawo n'ayamba asooka n'ayamba bane atawulidde ku live eyo oli wano ku mukutu gwa Megatron naye beerangidde zikasaba agambye gunti msikati mugenda omira empekezo baamulebudde naye kati kye namwagaddeko teyeegaana era njazimira kati ng'olangira kati so nina nekyennewunyiza ekirala koza alien skin yawuddemu gundi NBS kozi nalabye waliyo papo pate ate nga balanga alien skin yensonga lwaki nkubuuzizza bano abakulu babalaka ki okanyinyonyole bulungi okuva ebintu bino gye byatandikira mbadde nga ngoberera ku gundi omukulu ono Douglas Lwanga ku after 5 olutalo olujja nga lulimu alien skin talweyimbamu ne bw'aba alweyimbyemu afuba nnyo okwekubira sayidi okitegeera abaga ate mulina bujulizi biki yali ng'omulaba amubaakinga kuba initiative ya Papo Party ya Douglas Lwanga NBS olw'okuba nti kati akola nayo just bapataninga era sente ezo bagabana kiwata I think okitegeera so initiative ye ng'ate akimanyi bulungi nti alien skin aliko demand mu audience yonna gy'agenze amukoledde sawa zino ye toyinza kumunafuya n'asigala nga atuna butunuzi alina mubaakinga era ekyo Douglas Lwanga akikoze bulungi kati bano abaana abakulirwa kafuko be babadde n'omuliro ogutagambika abasanyuka TV okitegeera bano anikati biki ne bajja ne bakuba naye nabo batandise okulaka nti olulimi terukyasituka amaanyi ga alien skin gabayitiridde kuba kasita ndabye Katamba ng'agamba ate omukulu Guddo n'asoma oyo Guddo asoma Katamba nze ndaba ekinywezezza nnyo alien skin ate ne ministry ekimanyi nti omukulu asoma poliisi ya wano n'okwagala obutaano n'abantu ba minisita okulaga mbw akola senga omukulu baamuba wadda era alien skin kyova baayogera ng'ayina ekikonfide kye ye ng'amanye ekituufu kati okumanya kati ono yabadde yalidde ekigaati baakimusesemeza buseseme kati yasooka n'agenda ku Fangono we yagenda ku Fangono omukulu teyamulaba ng'abalaga mbu ye akola emirimu okitegeera era kino kye yakoze okujja ku live yagadde kulaga bamuganga mbu akola ki bw'akola sente teyayera yabwerere ate kati yakubye ebinyonyi 2 n'ejjinja eri fiye ayiseewo efiye ye ayiseewo n'akasente akoze ekyakalidde ate era ne ku statement za MC Katsi ezisembyeyo mwana baatutomeza alien ng'omulaba agezaako kukola ki nze alien saamutegeera butegeezi munnange talina buzibu bikyani okitegeera kaakati saawa zino agezaako okuddamu okwegula amaganzi kuba audio yaggwa beetaaga vidiyo n'oluyimba okuluta official ne kansola nkusaguno okwebaza alien skin babadde naye paka ku saawa esembayo kuba nina abantu wano bendaba ku mukutu gwa Megatron amanyi kati ffe oba tubabuzaabuza leero bagamba leero okuba alien skin
leo nakanti ensonga nga bwe zijja bwe tuzibawa wano tebiriimu byakuba era alien skin yaye bwe tujja nga tetunnamutegeera nga tebitegeereke kera tukibawanga bwe kiri bwajja nga ali open nga yeetaaga okubaakingi yaffe era tuba tulina ogimu abazadde abagala ennyo ebyenfuna tekiba kirungi bw'oba omanyi nti omwana ono kapito wo kuba omwana tomanyi ki kyagenda bbeera tata champion good out of the blue n'endevulize enjeru tundevu atufuukidde obuzi novaayo champion good asome bulijjo oliwa bulijjo kye bamubuuza bamugamba in fact bamubuuzizza champion good abadde asomerawa kuba basooka ne bamukwata obujjega nti omwana we abadde asoma nti abadde asomerawa ate ebyokusoma bye simanyisi nga talina kyabimanyiiko okitegeera so ekiriwo nti ye taata baadde bakozesezza mukozese naye taata naye yakoze ensobi osookanga n'okola research ku mwana wo kozi obadde omaze ebbanga tolaba mwana wo ate ozze ofuna akasente wandibadde mu kujjukujju n'obala embeera ebadde etya neweefuula ayagala ennyo maama we n'omwetondera kati olaba taata gundi kye yakola muze ye trick gy'abadde alina okukozesa tujjukira bulungi nnyo saggaza fresh kid yabeeranga ne maama we ng'era maama we alina omusajja gye yasooka n'akola ki gye yafumbirwa ng'avudde ewa fresh daddy okitegeera fresh daddy mu kujja nga mutabani we afuuse star yasooka kwegula maganzi ku maama okitegeera ali n'amugamba engeri gwe gy'oli mu bufumbo obulala toliyo ate oli okwasaganya bino nabiri omwana wange kamubeereko ne bamaneja bano bayinza obutamukwata bulungi ffe tumwemanagingire okitegeera ye yakozesa lukwesikwesi yakibala ng'okulya ssente y'omuntu yenna mulina kubeera kitole we mutaba bumu taata asika ne maama asika nanekira kye nayagadde nga sinnakyerabira okugwa kino ekya maama Guddo obutajja mu kamera kuba taata yajja mu kamera nafuuka nuisance buli omu n'agamba olusajja lwagenda ku TV n'omutunuzaamu ekitole ky'emmere atandikirawo abagiyita kamera ye n'omala omutunuzaamu epeesa nonga ayinza osabuka n'ebigambo ayogera n'ebitajja okitegedde erya Gomesi ayinza oyogera ebigambo ebiyitirivu naye nga that is it alien skin ndowooza aluwangudde kuba yagamba taleka Guddo we bavudde wala nalabyawo ku live twagitaddewo mu kutuga Megatron tanagiraba nga bimususe kagamba nti bamuzeyo by the way nabadde sirabanga ku alien skin yali emotional in fact alien skin yatuuse okugira ebigambo olw'obusungu nga tebikyava oyogeza busungu kakkana nga takyasobola kukakkana ng'ali so emotional kuba kati laba life alien skins life without Guddo bawangadde naye omanyi alien skin watukidde ogamba nti lwaki munjogera ku ssente eyange because okuweerera omwana si kyangu in fact ffenna twalaba champion Guddo oyo nga yakavaayo n'alien skin kuba bonna baavaayo tebali mu mbeera nnungi ne ekifaananyi kya alien skin kizze kikyuka mu nnyirira okitegeera physical appearance ne champion Guddo we kitegeeza baayiriba ng'ali n'omwana we ono champion Guddo alina ka video ke yakola n'agamba kali ku TikTok okwo n'agamba lumu tugenda fuuka kuba star izi motoka ezakabi tujja zikola ki tujja kuzivuga ne kiraga nti bavudde mabega nga batoba kati baba batuuse kulyengedde ate mmwe mwagala obbasuula okitegeera kirabikamu bubi so kyekyo kyaleetedde alien skin okuba so emotional nga kimuyitiriddeko era ekyamaama wa champion Guddo obutajja mu kamera neebaze ono omwana junior n'alien skin koza alien skin senga yapakuka yani mulese muje mulire mama kyayogera tata oshegedde nene bamukumira edi ate n'ekirala junior naye avuddeyo mu kaseera akatuufu okitegeera ng'aze kukola clarification era eyo yamaze ggobe mu kibya okitegeera kuba ku eyo live we yavuddeyo n'abotola ebyama byonna ne kitaawo obusolosolo bwazze yeekola n'okubasuulawo so kakati awo olutawo lwe balwa nendoza side zonna zifunyeemu kuba Victorian basenza okuba oba Kampala parents yanenoonya linnya lyayo lyogera kuba right now Victoria bajogerako everywhere Kampala parents ate musically fia afunyeemu omuyimbi we ayina ekirala ne ssente yalidde alien skin afunye weeni ye akakasiza kozi bana abasanyuka mpoza abadde besibe kikubye bwe mwakuba omuntu kuva wansi kibalemere in fact bafukamidde leero nabo kuba mbalabe nga ono omwana alina figa emulinga ekidondi kya wuzi zaala toto avuddeyo bw'aseka amagye mulukufu
ate kaso anese ate biki badde bamayi bakyalutambuza lubameze efigambi ekyamuyamba mukama katonda mu wa Facebook ogwo omuzego bayina bakuba buli omu abantu nonga bakwagadde abantu munange bakwagala teri anafuya bayagala nnyo tumezali bamuyingiza mu Bobi Wine bamukola ki kyobola nebaza abantu omuwagizi alina okubeera na mutima oba kiki oba kitiimu keep it up mwagala abantu abayimbi abala mufuneyo ku ttiimu nga muyina abantu ababeererawo by the way omuyimbi bwafuna obuganzi saawa eno Alien alina ttiimu ye bebayina baddayi hadi tomugambako kati n'Alien yamaze okutuuka mu olwo in fact abayimbi abo ndabanga tulina abayimbi nga banabo kakati bakasa nti balina ttiimu Bobi Wine obutadde mu byokuyimba ne Dr. Jose Kamili ne Lutalo kati ne mbakazi Spice Diana alina abantu be ngirabo omuyingira bajja kusabula kyekimu ne gundi ne Shiba Kalungi ana abakazi badde ne ttiimu zaabwe mpola in fact abadde tamanyikiddwa nnyo nti ttiimu ye naye nnywevu yesindi nesindaye kagattagatta yaba alina bonna alinga nti Kamili osegeera gwe wali owuliddeko nti ttiimu ya Kamili yeno Kamili abawagizi ba Kamili be bawagira Bobi Wine be bawagira Bebe Cool kuba bamanyi bonna abasinga ekitone n'okuyimba okitegeera so bwe kiri that aside tulaba akatambi nakatadde wano ku makya musujja agadde gukutta enkoko n'enjirya bwomu enkoko n'enjirya bwomu n'obwebwena ng'omukulu avuma amusensebudde amutyobudde amusensebudde bwati n'avuma eyali mukyala we gwe yazaalamu Sheila Gashumba right now Sheila taliiwo ali London era ali eyo ndowooza ebiziza zirabirako eyo I think Sheila okuva wano okugenda eyo yagenze kuwummuza ku birowoozo oyo omwana naye ali psychologically tokyadde kati nga bw'olaba kitaawe nze ndaba taata yasinga okubira psychologically taata ye kyamukubye wala ebintu badde asubira mwana naye ebintu bino taata ye yali ajja bifunako taata omwana kasaatandikira okwenuunira emimwa mu maaso ge ng'ono koni amunuuna akola ki n'akagundi kali akaavaayo nga taata akumbinga agamba nti omwana akuma osaawa 9 n'amugguzewa ye nga nyinza okutema ngano nyinza okubaagula omwana olino onjagaagalako bw'otyo bw'akomyewo yenna atomera amalebe gumukutta emimwa n'ebigere mu kuggulira ono wanywa ayogera luzungu okitegedde so kakati Gashumba we munenyeza nti nishala abadde abaakinga nnyo omwana oyo ekirungi simunenya ekirungi naye waliwo wekiyitirira mu bantu kiba kirungi n'ogirako bodde eno naye nga bwadde eri abadde akikola ate omwana abadde amutya naye yagamba nti maama yayonoonya omwana gweomwana omukuba otya tatukutenda age eno tatu gye yamukuba wano mugulu kakati yo omwana n'agamba tekijja kumala kanekube AK47 kati eno abadde agenda teekayo bbo basitoola oba akatunda ka bbo okitegeera okwerinda sibuti naye abadde akuba gundi Rikimani amasasi bannange akaana kasava naye gundi Gashumba kye yakoze no omwana ono amenye nnyo abakazi bazima ati kati omukazi yakiguddemu yagamba omukazi yayonoonya omwana omwana bamugamba kino amugamba feri toyisa by the way ne ka video ka audio akafuluma twakabazanyirako wano ezo audio note ezalinkinga nga complainingira ku Nessa ya Sheila then ne maama we byazamukola omwana okumujja bakita kitiji okumukuza ekitiji maama we yabadde asinga okumamu omuliro okulalambala kwa Sheila Gashumba omusajja abadde emotional nnyo n'agamba ekikazi ekisiru ekitalina magezi n'abagamba mwetegereze nnyo ebikazi bye muteeka ewaka okitegeera naye ekikazi kinkoze bubi nnyo kuba asoose n'atanishinga erinnya lya Gashumba mu public kuba Gashumba ye muntu abadde avangayo ku bintu ebya parenting bino enkuza y'abaana nga bamukyaza ne program ez'enjawulo abadde annyumira nnyo engeri gya defending muwala we kozi ffenna abantu abalina abaana omwana olina omuyirawo bodde noba kyokola kibi naye kati omusajja agenda olumu n'awolereza omwana ng'alina kyakoze oba nadde eri olumu n'amunenyaako maama ate ye najja n'abyonoona togamba ku mwana kuba omukulu oyo bambi abadde ayina eŋŋombo ey'abawuliganizi
bawuliganiza abaana bonoonese biki kati wuligani kyasinga omwana ateeka nudes ku social media yeyazeekutte akatambyako mulekerawo kunsaba in fact moze ebintu ebyo ne biba tebyalinkinze lwaki oba okwata essimu ne weekwata ebitundu by'ekyama uba ofaaki kakati ng'odda mu yenna emimwa alebeza bw'ati alinga embaata enywa kendo aleega obuusi kakati nze ng'omukazi ng'aziza mu kisenge mbu twekoleekole ebintu ebyo bankwata omuwala yafuga Rickman talina kyayogera lwaki weefuula ekiwulengo kuba Rickman ne bamugamba teekawo ennyindo onfukemu agenda yogera omusajja eyali teyeeyantamu kigozi pulaani ekyo kyali tekigambwako alayika yakakubanga n'empi baŋŋamba n'omukulu w'ekawempe walukaga shafi bukaali katandisa omumanyira n'agira bw'ati babeeranga oyo Rickman oyo omulamu oyo mwana yakapamana mu poti oyo gundi shiraga shuba yakapamana mu poti Rickman n'ayiwayo kuba Rickman ye buli kimu oga kale nganzo okwata videos otandika oti nze nente emimwa n'embega emimwa n'embanga anywa ku lusoosi tujjeeko nammwe akamanyiro menga Franka shuba yabadde emotion nyinga avuguma omukazi omwana yamukoze bubi nnyo kuba nze nteeberezaamu nga Gashumba atudde wano n'omuteekako madamu Ticha Namboozi olimi lukyasobola osituka era shafu neza muntu ogwo nga yeekolera yekka ebyo byajja okusobola otherwise omwana yamukoze bubi byebyo betubadde nabyo naku luno olwaliro MC agonza akayimba ayimba kago nganze simanyi olina ekipawa awozali emisikini Bantomezza onange enkomyewo ngonze nyaniriza nga bwendi nyimba akona za kadongo nga sozi nyingi weziri wano kumutu gwa Megatron kulanikira ddala ku machage twakuwadde Alien Skin nga betwala ku live ne MC Cats case ne Jacob Omutuuze atina story of Langa Shumba nga avuma mukyala we avuma obusiro butategeera n'akolimira ne Sheila Gashumba yennyini still ne tukomeo Alien Skin nga muganda wa Champion Guddo avuza MC Cats atabukira ne taata waabwe kubera nti yabasola okumala ebbanga ne manager najja n'abanga awuliriza awuliriza maama wa Sheila Gashumba ne taata yakola omulimu gw'amaanyi kubera nti ayono n'omwana taata naye yasukka nnyo okudifendinga omanyi waliwo defense weeyina okukoma ng'olina okuvaayo omwana wa artist n'omwala asinga mu public n'atyamu omukulu ajja kuwambushinga mu bantu nswale naye kakati naye awolereza nnyo n'ayita woyandika so Mariam Nagajja ayinayo ekivulu kigenda beera awo ku sharing all ensambya era nga Alien Skin nakusomeza aliyo nga mukaaga munana unakusomeza nga mukaaga okuyingira kugenda beera mu kyalo gumu era nga abantu mwenna ogula ticket ya mutwalo namba esimu eri awo eri kapanda akali awo Alien Skin agenda beera ku sharing all ensambya so abantu b'Makindi Ensambya Kibuli n'abali ekawempe monna mujje muwagireyo omwana ono Mariam Nagadi aludde mu industry B24 aluddemu mu industry mugende muwagire abaleetedde Alien Skin agenda bacamula Mozart Megatron is my name mbadde ne Ganja Fani sibulaba so abadde batulaba okuva we twatandise paka wano wetuwunzikidde mukola kyamaanyi nno enamba eyo tugiteeka okulabika nti mulanga naffe kyakubiri kulabika nti muteekako kakati wetwayogedde ku kyakataano ne batiribina olyakubira essimu omusajja omukulu gundi inbox abantu 7 bwe twali tusaba obuzinda teri yajja twawulira batuwemula wemulaawo bannange yadde yankubidde alabika yali atuwemula namuguddemu yankubidde ku makyano omusujja gwadde gukuttira naŋŋamba Megatron ogamba otya nga kyano si kyagiraba nagimubuzaako wandi mukebedde n'olaba essimu ye ereeta mannya ki ayinza okuba atumanyi nga namunnaffe atulya mabega naye takyagiraba kuba yaŋŋambye kyano nga si kyagiraba era anaatuwemula yenna omwagizi omu talemesa ttiimu kutambula munsi yalingira lingi oddemu otuvume musibe bulungi ogenda kulaba barometa twakulope kandabe kukasa mmene tulabawo olw'omushana maama Nambo omukulu ali mu kutalaaga tulabawo kasolo balimu ezo
Obaani oli omulala simutegera ayika wa Muwozi project. Omanya ba Muwozi project abasinga tetuba manyi. Omukulu atalaga leero akubye Fort Portal. Abagambye ekibuga agenda kifuula kya bulambuzi. Boba muwa akalu. Siwe wali amabere ga munnamanyiru? Gali eyo. Amabere ago galya. Crater Lake says. Mpitirivu nnyo. By the way, Uganda twetaaga obo. We are blessed. We are blessed by. Kulembeze waba ayitaawo nga tudde ewaka. Bakwate muto okumala essaawa nga nno. Kaakati nno si yekka. Batukwata basatu. Mama Jana naye akwata. Kakati ate asinga otochonye ye mutabani yakwatira 2 anti nazibaze omukulu akwatira emu mutabani akwata 2 mama akwata 4 mu 5 akume